Kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo ddala. Ekya Muhumuza Edward, Munamawulire wa Nation Media, Munamawulire wa NTV Uganda. Kitalo nnyo ekyokufiirwa Munamawulire ono, munnaffe, muganda waffe. Edward Muhumuza afudde enkya ya leero Mukabenje, wali ku luguudo lwa Ntebe Road ku bypass highway express Ntebe. Babadde ava ewuwe ng'agenda ku mulimu okukola. Emmotoka ye bwetomedde akapande ne yeefuula n'emuva mu ngalo, ne yeefuula emirundi mingi era okuwummula nga Edward Muhumuza mufu. Bannange kitalo, bannange kitalo, kitalo nnyo. Tusaasira nnyo ab'enganda, ab'emikwano, abako, aba Nation Media babadde akola nabo. Bannange kitalo ekyokufiibwako mukozi munnammwe, kitalo ekyokufiibwako muganda wammwe, kitalo ekyokufiibwako bbadde wammwe. Gunaabadde mukwano gw'abangi, abadde mukwano gwa buli muntu. Ne mawulire mabi, mawulire maboofu, mawulire makyamu okuba nti Edward Muhumuza avudde mu bulamu bw'ensi. Tugenda kumusubwa, tugenda kulumwa nnyo ddibu ddene erya Edward Muhumuza. Saasira famire, saasira omukyala n'abaana, saasira maama ne taata olw'omwana wammwe ono okuba nti afiiridde mmaanyi. Kitalo nnyo, kitalo ddala bannange ekya Edward Muhumuza. Edward Muhumuza abadde kyakulabirako kinene eri ab'amawulire abagatandika n'abo abagalimu, nti bw'obanga osimbye ku nsonga gisimbireko ddala, so tofuuka kyesirikidde nga batandika kukugula n'okwonoona obulamu bw'abantu bo kubanga gweyagala ensimbi. Ffenna tunyoleddwa wamu, buli muntu anyoleddwa okufa kwa Edward Muhumuza. Omukama yasazeewo akutwale mu kiseera kino, akutwale mu budde buno. Ne tukusabira akuwummuze mirembe. Edward Muhumuza, hummula mirembe muganda waffe.